nfuna munywanyi kasivudde nsibyewo in fact olaleera nabadde siri wagenda ku mulimu na tutandise ennaku enkulu ate Christmas ffe twategeka asikudaala twategeka naye nsabaayo ekyebiri owulire olabe bwenvumbeera wendi awaka munywanyi wange omumanyi Joshua yennyini wuuno Lawrence owaayi owenyolya ugamutya Lawrence owaayi nagambe kamukuba ensoobo omukeere ajja kitegeera alunaku lwonna nsiibye wano naluwaddeyo mugyebala emirimu eyo okay naffe bwe tutyo tugezaako munaayo manye ebyensi byakugezaako nja kunoonyaako kasenambo naginagera jimpa kale omanyi kafuna sente kafuna sente kagendeyo enakasero gye katandika okukolera welcome back mami. Thank you. Yes Banange nkoye. Sorry. Natambuza kana kakonde oloza sikuza obugato mu town naye ate nakugamba nti obudde singa bw'oba okola ennyo wakiriteeka mu fulaati bukwanguyire mwana gwe nabadde manyi ngenda kumalako n'enkondo enkutudde nzenna ntuuse n'ekiseera ng'obugere anti otuukidde mu mboozi mbadde siriiko saba tusanyusa okulaba mama ate ye yakakulaba yakulesewo ye yakakomawo nga n'obwongo sibuliiko tekutegeera bulungi osibyota sebo bagamba eradde omaze ebbanga ki nga tomulabako wali omulabyeko eradde sebo emirimu egy'ekizungu gyabonaayi kakati okuwulira eradde awulira kizitokamala nokumbuuza eradde bikalubiriza olaba nga akalubirirwa ate okalubirirwaki tuba tuyina ozikola ki kulikayo wenolabikokooye kati baba omanyi kati ate kati bano bateeka okuba bakoowa nnyo omwaka bwe guba guggwako ofiisi zaabwe emirimu lipooti kino lipooti kiri kino babanga bamaduuka bakola stock out babagala kola zino zisima book keeping bannange buli kamu oba olina okatereza olabe buli kamu kali ku pointi simanya fayiro yawa simanya ripooti yawa bannange omwana aleetisha kyatukola nabadde ndi wano nga munywanyi ayingirawo ate wabadde wakagenda Antonio yagenze kuwe mu kitundu aba yakagenda najja tusibye wano by the way jirote osoko okume kusigiringa bukyali otuterewo omufumbire kachayi anyweko akaki chai oba bafumbira mmere ofumba mmere ofumbira mmere sawa zizino zigenda mwemu obudde bwangu ate twalidde lwaki ate obaddewo ate obaddewo toli chefu bwe mba ndi chefu bade manyi nti oli chefu ebyokufumba byonna obimanyi engeri gye bakolamu naye tosobola kuŋŋamba nti omugenyi omusiibiza njala ng'ate omanyi ekyokola ndi chefu eri ku mulimu eri gyenkolera emirimu naye kati ate awaka eno ofiisi yiyo si yange kati ntandike ntya mpate simanyi nsanike simanyi nyige nga ofiisi eyina nannyiniyo nedda tindako sikitegedde bulungi waze saawa nnya taata kuva saawa nnya tanaba kulyako yadde namugulidde kacupa ka soda nga kindaazi ettooke mugundi baaligize ettooke lirino weeriri mweriri ate n'amanda weegali neva mweziri mu firiji
zenalese nenyama mu firiji yino mu freezer mweri oli chef ku mulimu gyokolera wano kiki ekikuganya okuteekawo akamera okuwaatawoko gundi eminwe gy'amatooke n'osuulamu ennyama ne mulya ne mulindako eriwe mba ndi chefu gyenkolera eri giri mirimu mba ngenze kupakasa ngenze ku mulimu ate kati wano ebyawaka byange mbadde mmanyi nti byokola eri ku mulimu ne wane waka byokola wano obuvunaanyizibwa si bwange ofiisi si yange erina nannyiniyo ogwo mulimu gugwo kati nkwata akambe empaate ati ogudde mumasiga naye gw'oli mufumbi eri wooteeri namba omanyi recipes zonna ze bakozesa okufumba emmere lwaki tonyambyeko ebyo si byange siganye si bibyo naye kati bw'obikola ovaako engalo ate kati olwo nannyini byakola eki nange obwedda siriwo nva mu ofiisi n'akakomawo kati ire bwata sigenda kuwaata omugenyi anaabeerawo nga talina katize nkukolere kyo bwedda taliiwo era bajja kusunga nti nagenza omukazi teyanfumidde yatuuse saawa nedda alina okufumba kati nga lwaki tawaata tafumba sifumba ate gwe obwedda okola ki byange ebyo byange linda kwe wali ondeeta wano wandeeta anyway sagala genda kubanga era kyekituufu kuba kyekituufu zenina okufumba nze nedda tolina gy'olaga era bw'oba ogenda wafula bambi obuko obundi bulala sigenda kufumba mukuba naawe ebyokufumba obimanyi si nsonga oba togenda kufumba tugende tufune gye tunaalya